Alien Skill wonna woli njagala ulize bulungi nnyo muganda wange Clever J. Olwali tusibye omuntu ku social media nga waliwo diversion egenda maaso etya mwonna mukire bulungi nnyo batimbye nti muganda affe Joseph Mayanja mulwadde nnyo yeetaaga essaala. Ekintu kino kibaddemu NBS, kibaddemu Bokedde, kibaddemu Sebuyo Olugambo, Gravity Omutuju, Mzei Mayanja ne mukyala Mayanja nga bakozesa Bokedde ne interview okuyisa amawulire ago. Mumanyi lwaki bakikoze ekisokera ddala Museveni ekintu kimulemi okujja ku media, okujja Alien Skin ku media kuba Alien Skin abafuukidde ekizibu, olususu kimeka abafuukidde ekizibu. Kati ate nga lususu lwakimeka alina omuntu omulala gwajja yali yagwa gwe bayita Clever J. Ono Clever J na Alien Skin yamusituddamu jeyo. Kati nga bakutte media okuva mu Uganda abadde akutta amawulire, aze Dubai akutta amawulire, kati nga media yonna eri suffocated by Alien Skin ne Clever J na buli kimu. Kati bagamba tukoze tutyo okujjawo ekintu kino. Mayi baleta diversion after diversion. Kati diversion gye balese ku machaji njagala baga mutegere bulungi nnyo wano. Njala soka bategeza mwenna. Mukulu Joseph Mayanja Chameleon simulwadde no. It is a big no. Omuntu omulwadde ye mukulu we gwe bayita Amfred Mayanja ye mulwadde. So bino byonna byadde ku social media n'amawulire ge bataddeko gonna ga bulimba. Mayanja Joseph Chameleon simulwadde. Omuntu omulwadde ye mukulu waabwe Amfred Mayanja. Olwokuba nti mwabazanya diversion musobola zira baffe tuzirabera ntuganda kino kikyamu. One, omuntu nga mulwadde kuba sigwe gusoose muganda afuyo okulwala alwanjira emirundi mingi nnyo wakiba kyete mu crucial moment eno ate nga bakiwadde airplay okulwanyisa Alien Skin ne banne olw'ensonga tebakitegedde nti media tekyagala kuwuliriza. One, lwaki kijidde mu mukutu gw'omuntu eyayisizzamu eddoboozi nga Gravity Omutuju nga badde awala na Chameleon ebbanga lyonna kati yafunye ate crucial moment nga alina ekivulu ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwa Septemba kubanga badde balina kye baagala okuzanyaawo bajjewo amawulire ga Alien Skin. Kati njala bategeeza Joseph Mayanja si mulwadde, omulwadde ye mukulu waabwe gwe bayita Amfred Mayanja ye mulwadde so si Jose Chameleon. Olw'ensonga nti ebintu bingi ebitambula ku social media naye nga ate mukimanyi bulungi nnyo nti ffe twajja kubabuusa mu buli kimu. Kambalazi kali mubba magala kakasa ebifaananyi batadde ku social media byonna bikadde ne kino kye kya Amfred Mayanja ndoza mulaba ng'ali ku kitanda ku peji yennyini ng'abeeyogerera nti muki mulwadde yali agenda kutambula n'afuna obuzibu ku peji yennyini eya Amfred Mayanja. Ekifaananyi ekira kye babalaze kino ekifaananyi kye babalaze kya maama yali ne Chameleon mu Uganda nga bakola ki bamusikaninga ekyo nayo kikadde kati na kino kye kya Amfred Mayanja bamukolako. Kati mwenna mumanyi amagulu ga Chameleon gana amagulu manene aga Chameleon tegamutuusa mwaka gujja gana amagulu manene nyini go omulamu muntu munene sikusiga Chameleon so mukitegedde bulungi nnyo nti badde bazannya omuzannyo mu media okuba nti bakyusa amawulire. Reason being badde balina kye baagala okuzannya wano wenjagala obbakwatira ekisooka bonna ba celebrities mu Uganda baagala Chameleon newankubadde alina ebizibu bye bwe genda ocekinge ku platform zaabwe zonna bakuliko aposting ze Jose Chameleon nti quick recovery no. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri bwe mba nga ndwadde oba Chameleon alwadde ani asobola okujja okutegeeza media nti Chameleon mulwadde? One, abeera mukyala we Daniela talina kya postings. Two, Palaso talina kya postings ne Muganda mulwadde oba Wizo talina kya postings. Naye it was a connection between state and media okugatta emboozi ne baletamu Gravity nti yakumidde Chameleon n'amwetondera olw'okuba nti Gravity alina ekivulu ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwa Septemba. Era omulwadde kennyini mbu yagenze n'awandiika nti bannange tugende supporting Muganda affe ng'ennaku z'omwezi bbiri Septemba. Okirenge ne badde bagase omutimbagano okukwata abantu bujega nti tebategeera. Tutegeera bulungi nnyo mukulu. So njala bategeeza Bukedde bino bye yataddeyo bino. Mwe ffe tubeera ne information wano bino Bukedde bye yataddeyo. Lindako wano. Ffe twagala bwa information nga tulina n'obujulizi wano. Bibino wano. Dr. Jose Chameleon agenda mu America okweta okumatikira gamutawuni aba Makasi Mayanja eno bali kiba mukubidira ali kundi ng'embeera esinonyi ng'ekirowozebwa nti yalongoseddwa Gravity Omutuju ne Chameleon kusene mukyala we okumalisa bya agamba nti embeera sinonyi era nti Chameleon mulwadde muyinga yeetaaga saala za buli Munnayuganda mulwadde era Chameleon yeetaaga saala na tumusabire kizo kugambe gwanga lisabire Chameleon
nemikwano jene buli omu na wali basabire Dr. Jose Camilio kuba bulwadde nakugenda omukubira ng'agenda mu operation yali tanagenda naye nga bagenda mu operating gavumenti bayogedde ku bintu bingi ate sino kumwetondera kwebi yamukola era ninamusonyiwa namutegeeza media ze Uganda kale atutugenda ku lwawo njagala bategeeza embozi tegimugigenderako diversion ono Revita n'ekituvudu kyegenda kuza omwezi 2 September kyagala okupromotinga olwo bakuba alina skill bagala mujjako ne clever je kuki ku media ekyo tutwagala tukubuzaabuza abantu mbaga posting balaze bulungi nnyo eya muganda wa Kamiri Anfre Mayanja yimulwadde Sosani Sosi Kamiri nti mulwadde no baba ila version ndaba sobola ogireeta n'ekyabukedde Gravity omutujju byonna gwe no gendo tune ku platform za superstars bi Uganda bana tekuli wadda muganda tukukiri cover no era ono gwada wala ne myaka yonna yagembo ayogere nako na yeyogere naye brains za monka otuvudde wamma kati njala tugende kumukulu kati mukulu freaks klaije conspiracy ze bino betu bagamba nti NRM yekyasanze propaganda era nga nsabaganda baffe n'abali Bungereza n'abali Kenya mugezeeko nnyo okulaba mawulire n'okusoma politics mutambule mulabe nga watambula then mukole information bwe mbate musobola kufuna social information mugoberera nnyo social media ne TV na moli mu Uganda mujja kufuna mu content gumukozesa dani okulumba bannammwe tutandise tutya omukulu Eric Mwesigo mwamulaba eyajja ne bamukwata ne bamucha pass state n'ava ne yefuya kyagula nyamocheza naye Felix Kulaije yayogera bigambo bingi nnyo njagala sooka kukola mu akantu kano nina kyenneebuuza omanyize nabagamba nti bwe mbanga ali wandali nga ngenda kuyita ku lutindo entindo nyinza okulaba entindo nga 3 nempita kuno olusemba yeeno kati nakano njala sooka kuyita ku lutindo luno olusembayo luno ndiokembawo information one omuvubuka ono yavaayo naga nti Kyagulanyi alina drones yibiri ludda osagala batawaanya bibino wano Tibuvuddeko twakolaga eggwera muna NUP Eric Mwesigwa omutuuze w'Ekazo Central eyavaayo n'alumiriza ab'ebyokwerinda okumuwa ne bamutulugunya nga bakozesa paasi gye bamwokya mu kifuba wamu n'okumukwagula omubiri nga bakozesa ebisi ebyenjawulo nga bansibye wano nga tosalaba mu naye nga jasoose omufiringa nti omuntu akubuuza ali awo naye nga bakusibye enjegere nebagamba nyamusitira bwereere zina musango Java bagamba ojja tugamba nebagamba mukebere essimu yange bino byonna biromboogera pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kitebe ky'ekibiina Kamwokya nebagamba gwe ne pulezidenti wo mwina byemupulaninga okukola njagala kanguya yategeeza nti ekibiina kya NUP kibasaba nziro ku nsonga za Eric Mwesigwa ddembe lya buli munnayuganda okufuna obwenkanya kati bw'aba yatulugunyizibwa ne bayita abakuuma ddembe kinabudde muwabula aggulewo omusango oluddawa mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kayina obuyinza awo sigenda mulwisaawo eno video mpanvu kati wuuno wandajja n'amala ne yeefuula wuuyo abamuseetinga I apologize for the delay. Bano lutuuse Eric Mwesigwa natandika okwogerako eri bannamawulire era ne yeegana bye yayogera nga b'ebyokwerinda bwe bamutulugunya bw'atyo n'alumiriza ekibiina ki NUP nti kyamutulugunya okusobola okuvumaganya gavumenti. Pasi muzirabi? Kulajja tuziraba. Mulaba waneeno twapanga ekintu kino. Eyantuukira bamuyita Kingzali. Kingzali abeera ku gadi ya kibanda. Yeah. Akolanga bodyguard wa Bobby Wine. Nandukiramu ekintu kyonna nga bwe kindi siga ngakola bwe nago tofaayo togenda wuli ya pain yonna. So bajja ne bakukwata nga obakukwata balina ebiso bakukuba no banga tosawa wuli ya pain yonna. Ne bakola ebakukoze ne bakutokyali ne bakuswaje bakusudde bamala okusula ne bakujja ne befula nti government ekusudde ne bakutwala mu ddwaliro lyonna ne bakuwa treatment biki byonna mwala ba media ne badde bitambula. Kyozo kuba nti ndi waneeno madde mpulirwa kuba bansuubiza okumpa $5,000,000. Ne baita papa ya nemitwali akakadde saakafuna mu NUP ebya ddala bino byenjogera.
so manja kujja propaganda yabadde atambula nga baleeta abantu simanyo alina tocha alina byatusiddwako. Yes, that's why bamulaba nga ndi wano ndikwogera njagala mbagambe so nga bwe badde yonna yabadde etambula nti bino byatusibwako si gavumenti si yabintuusaako byakolebwa kibiina kya NUP. Mweso gwarumiriza NUP okugula drone eziwamba abantu kyokka ne beekwasa gavumenti nti ekikola nti NUP ina drone yaayo bwemanya nti kaddu omanyikiddwa oliwo NUP bagamba kaddu miliyoni zino 5 soko ziteeke waka etugenda kuwa milioni emirala kaddu totumalira budde kati wano wenjagala okumaliramu eggobe mu kibya bumuulidde engeri gyalukamu olukweraga NUP yamuwamba biki olw'okuba nti yabadde ku national TV eya gavumenti n'ayogera ebigambo ng'ate alumba gavumenti mu ngeri ow'emu endala nga nze gye bagendamu bintu mu ngeri endala ono ne gyabadde akulyetinga yadde ayagala kulyetinga diversion naye ng'ate nabaga Museveni asobola okukuba omusumaali mu kigere ng'asiikinga attention ya media naye nga yalina kyabala. Kati Eric Mwesigwa ono okujja ku TV ogamba nti bakama abaabya nti bamuwadde ssente buli kimu era nazzayo statement n'agamba nti gavumenti yamutulugunya yabadde abalaka ki kati nze ngamba eno yabadde part of the diversion okudivertinga amawuli n'okudivertinga buli kimu kigenda mu maaso mu ggwanga ng'alina kyabala kuba sijjaga nti yabyogedde kuba TV Sanyuka TV eya NRM tesobola kukkiriza muntu kujja nga ne presenter ajze kubuuza kibuuzo nga kigenda kuba gavumenti. It is impossible, tekisoboka. Sanyuka TV ya NRM ya New Vision tesobola kuleeta muntu ne presenter n'abuuza ekibuuzo nga kigenda kuba gavumenti. It is impossible, tekisoboka. Ulira ono ye Mwesigwa after nga musubiza sente buli kimu tebabimuwadde kati omanyi bano bazanyo ulira kigambo awo njagala kubuuliza NRM yakwocha oba abantu ba government bakufuna mu drone ne bakuwamba ne bakwocha nojja mu NUP noyogera amazima ne bamana ne bakubuzaabuza ne bakusuubiza ebintu bibatatuukiriza government eyantusaba obuvune bwenina busigenda kweyanga mu bulamu era balina bye bansuubiza kyosigenda kiri balina bye bansuubiza okumpa bye batanaba kumpa bansubiza okumpa maka ne batanaba kumpa bansubiza okumpa emmotoka gye batanaba kumpa kati obeerawo banaawo ndi mu mikono gyabwe be bansuza be bandiisa be banywesa naye sigenda kunga naze kwogera because nze ni muntu ng'okulivinga life n'omukyala nina abaana sigenda beerawo nga bandabira abayizi nga mukyala ndi musajja yetaaga okukola emirimu egyayo ng'omuntu nakusobola okulwala omwana nge nalwala madamu ozi nsobola gefa birokuloks omwana nge yalwadde measles yena ku mubiri yalina ekikumi tebaso olaba sokulemerwa okujjanjaba omwana owange nekwata sente zajjanjaba omwana bajja kumpa drone so ne ngamba nedda nga byo batemena bakutuukawo kankulaga efane madamu bamubuuzizza kati gavumenti ebimpangako yansubiza ennyumba nensubiza ssente babimpangako oli nambuuza kati osulawa nti be bansuza be bandiisa be bandabirira era ndi mu mikono gyabwe kati wembagambira tono badde bamuleese akulyetingewo ekiboozibozi ng'alinga yabya gavumenti naye nga baagala kigende viral kikwata amawulire ebyo mbagamba muyina okwetegereza nnyo diversion kati mukulu Eric Mwesigwa tuli bantu bakulu ate kati nnaku zino twasoma media Museveni twamusoma propaganda ne blackmail kati munnange bw'obanga azze no byogera nga badde katego kakufuula nti kigende viral ate ffe tufune sympathy gy'oli bambi mukama bakuseko okusigibwa kw'abalwadde mukama akuwumuza mirembe kubanga wandibanga bolidda unaleka ku media kuyinza okubumukisa oyinza okubanga omaze okwesasula bakusasudde era ng'oyinza obutaddemu okulabika ekyo kyo nkikubuulidde kubanga kati ekibayita okweyiwa amanda mu mbugo bakikozesezza nga abakulaga nti baagala bakukapiteringa amawulire mu kifule diversion naye ffe nga bategeera it wasn't a coincidence presenter okubuuza ekibuuzo kino it wasn't a coincidence gw'okuddamu anseeyo ng'olinga yabya gavumenti sebo si batyo babanja eyo script kye bakuwandiikidde empandiikire naye nga olwamaze okwesasula buli kimu kiweddeyo mukama akuwumuza emirembe tulisinkana mu ggulu kubanga ffenna lyekkuwuliza otegedde njagadde balaga diversion bagezaako kulyetinga olwaleero ku social media na buli kimu nze mukitegedde bulungi nnyo waliwo n'akatambi akatambula kole omwana 8 Pretty Nicole
mbosima ye yambula akoze ka sex tape nabagamba nti ebyo byonna biri stage managed kati byava teyakega ina gasikake neyamutusako mutawane tebamutadde after ng'ekibozi kiganye okukwata kyagana okukwata nekigenda baga ndi mwana bamateka bugeri bamutwale musibi mbalaga engeri stage gyesobola okukulamu ekintu n'ekiteekawo ne babuzaabuza ku mawulire ne bateekayo baagala ndowooza kati mutegedde bulungi nnyo baga ndabisa amaaso aga abiri ono omwe bamuleese okugera ebigambo bino okudivertinga ate amawulire balowooze nti akuba state naye ng'ate ekyo kye yakoze kwetuyiwa oyiwa amanda mu mbuga weesasudde kyawedde teri agenda kukuwa ssente ogambye nti bakusuza bakunywesa era oli mu bbo kale ate bozza okwabya ku tv yaabwe eyasanyuka tv ekyo tekisoboka naawe ate mukulu webereremu awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala alright ensonga endala tetunagenda ku information kikino ekirabo kyakikutte wano Kansulenti President atuuse nkulamusizaako ssebo w'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kansulenti oli bulungi gye balako gy'otuusaako engalo ebbanga ddene mbadde ku social media naddala no kuno bwenyi bw'ekitabo nga nkutegeeza ensonga ezigenda mu maaso wakati w'obubinja obubadde obukadde nnyo nga bulina n'envi mu byobufuzi bya Uganda nti munnange balengera abavubuka abato abalina potential babeera bidda nga kizibu gye bali orange bamanyi nti bo be balina seniority mu byobufuzi ne batamanya nti ate ensonga ekyusa maaso nga n'envuba ekyusa butyo akabenja kenze kusomesaako naddala abantu basibuke Masaka eyo bonna bantu bavundu jjo begendereze nnyo munnange era ndowooza byonna bimbizeko bwe badde obiraba twali tuli awo nga zireese omusajja ono bamuyita Mukaaku eyava mu Bungereza naye ng'afunye paundi 5 nandaweya 2 nga n'omukazi amulemesezza kuba ono yatuuka n'okwagalako ku mukaamu ne yali amusuza mu nju n'addukayo emisinde n'ajja mu Uganda atalina adde ennyumba mu Uganda osula ku ekyalo bakiyita busitokisi gy'osula olamuza ne boda osula mu 3 bedroom house gy'opangisa nga ne landlord akubanja ssente gwe munna byabufuzi atabeera nkuwadde ku LC1 wadde LC2 wadde LC3 ku level kwoli fere tugenda kugendako nnyo wabula nze olwano njagala kujjako mukono ndoza nja kujjako engalo ku Friday after tomorrow nja kujjako engalo nga na information gyendeese njera kutegeeza mukulu Mukaako level gye mulowooza by'obufuzi yavaawo oyo black metal propaganda yavaawo we think about the nation we don't think about ourselves or our families we think beyond kubanga tulowooleza nnyo eggwanga okusinga okulowooza ku nfuna yaffe omaze by'obufuzi emyaka almost 30 tozimbanga nnyumba n'ogenda ku kyebungereza tewakulema eyali akusuziza mu nnyumba n'oyagala mukazi we n'oleka nga mufunisiza n'olubuto n'odduka wakomola ne paundi 5 Kyagulanyaze akuyisizza otandise okwogera ebigambo bitakwatagana tukumanyi bulungi nyegere gyo jubbe naye njala kutegeeza kigambo kimu nti mukulu genda mpola ebigambo bino mwogera babyogera dda tubimanyi bulungi nnyo omanyi ekinyiiza ni kusanga akana kalina iPhone gwe ng'olina akamapeesa ekyo kisobola okunyiiza omuntu omukundaga nti ono omwana omutaata akyali akwata te iPhone 14 nga nze nina akamapeesa kati bana abasajja abakulu Kyagulanyi alina iPhone 6 alina iPhone 14 Pro Max oba ina Samsung Galaxy Fold 4 oba 5 bano balina kamapeesa kati ekyo kiba bawuli obusunga watuddeko omwana afuna ate Samsung Galaxy Fold 4 oba iPhone 14 Max Pro kati kibanyiiza kati bakulu ensi kola sikuleekaana emyaka olina mingi olinga enfuduze emmengo ne politically you are dormant nkiddamu emyaka olina mingi olinga enfuduze emmengo but politically you are dormant bwoba tofugako ku LC1 tofugako ku LC2 wadde LC3 nengo nti oli politically mature ona nagira olinga nga abatise empafu ezokya mu kamwa tosobola kwogera statement ng'etegereka that is what we call the senseless mature man atasobola kulooleza beyond his family nga ne family tosobola girabirira kuba kitegeeza tulina bwongo mukulu nze ngenda kuhandolinga over kuwayiswa mufumbira ku Lwokutaano after nga nkubaliza kuhandolinga over kuwayiswa mufumbira yajja kuhandolinga kubanga wayiswa mufumbira mwe abasobola ffe tubalabisa wayiswa mufumbira abasobola kubanga mwali mubaddeko mwenna ne mutambula mwenna era bamanyi endowooza mwenze mbamanyi nnyo n'essaagala nnyo ate kuba wabudde nga wali asobola bahandolinge kubanza ebyokuhandolinga nna bingi nnyo ate manyi ne wayiswa alina ebyokukola bingi nnyo ayinza obutafuna budde bukuddamu ne ku Friday ngenda kuhandolinga n'akabinja kammwe tutegere bulungi nnyo kubanga information njina nosaagala kuwa budde naye njala kugamba nti ogenda tambula ku media ng'oyogera about Robert Kyagulanyi Ssentamu his weaknesses biki njala kubuuza gwe emyaka 6 plus gy'olina
kiki wali otaddewo ekinyenya Museveni adde munyenyako akakowekowe bwati kiki wali okoze toorganizingako wadde demonstration ya family yo toorganizingako wadde demonstration eya mikwano gyo toorganizingako wadde demonstration y'ekyalo kebere ya parish kebere ya sub county kebere ya county kebere ya district kebere ya Uganda tojo organizing angako. So when you talk about Robert Kyagulanyi Ssentamu that he lacks experience, he lacks capability, what can you manage as a man? If you can't manage your family, you can't manage yourself, you are blameless, politically dormant or important. Nemo basajja musimero acho muloza muri musajja gwe ekisokera ddala kirabika obwongo bote bugattana lubuto luwo olubuto lukulinga ntumu yakasasiro weetaaga ogenda ofuna empeke za deworming omire empeke za deworming dino jafuna olubuto lujja kuddamu lukulokalaga n'omutwe kuba kati olubuto lulimu enfaana nyingi nnyo tosobola connectinga lubuto luno na muto kutegeera bulungi ensi weetambwe mba mukyalowooleza kufuna bu handouts than a big picture of the country. Mulina obuzibu nalamu basajja ba DP blocker wasooka mu DP nova mu DP nokola DP blocker nova mudogera mu simanyi wako tuwaka ogenze mu FDC ovudde mu FDC ozemu people power ovudde people ozemu nobo mundu bakugobyeyo kati oli nampa wengwa oli nganga omukka gwomu ovulo kanzu kubange kanzu wansi ebeera open kusobola ndekate we no jozungu lingo mukagwo ovulo kubanga ovulo nsibe vero wagulumbulago nga nsibe wansi mbigiri nga nsibe kato jozunga buzungu oli muri owunyira muri mu basajja musa nokuba akabazi ku mutone buva mu Uganda nganda bugisimu fungize mutukoyeza nnyo musajja omukulu omuto mwetolovu gokulinganga sweet bomb wabule bikuvamu byonna bya Joshua atenga ne Joshua ategeera kubanga alwe bigabya tasobola kwera birango kuwandika amanyage political bagamanye nemu abasajja akulu mutumazeke ebizibu go ofunidde nnugu ku mwana omuto yakajja mu politics emyaka 5 omazemu myaka 3 omusanza alina kya achievinze gwe tosobola dde okubyogerako wabula otambula onanaagira ko TV bakulese kubanga osobola okwambala amakazi osobola okugenda wa dobbi n'akuwa suit n'oyambala gwe kulokutano ngenda kukwatako onjagadde kugamba genda mpola tukulaba nawo sigenda kulwa kubanja gadde kuyitira mu folder wansi mbayitemu ko katono tulyoke tugende bulungi nnyo mu information katutandise video samwe kasaba binde chikatana mu 3 tutandise information entufe yandese aya Kansulenti Mathasi Mpuga Nsamba atuse bulungi nnyo mukulu manyo oli Bungereza simanyo bensi yategere nti oli Bungereza accountability yale esobuzibu omukulu ono njala tegeze gwanga omukulu ono kansokeroza kano mwenamuna bananchuka chuka bagale chuka omukulu ono Mathasi Mpuga Nsamba gwe bayita leader of opposition esazi no twogera lemo gwanga lya Bungereza je yagenze okulia ko musimbi ne kabitewe era katinga mutaka Mbungiriza era yagenze okuba nti asinkana omukolo gwabaddeyo ogwadde ogw'okutikira omu ku kabinja kaabwe akabanyampi abeekwese tebalo bamanyi byobufuzi era nga bamutikidde simanyi busosodoti nambagamba ko gayo oyo kati omukulu ono bifunga tannagenda abadde ayina okulaga accountability ku sente bamuwa nga leader of opposition okulaga ensaasaanya kwe kubanga abadde atambula eggwanga lyonna Masaka, Luweero, Kampala, Mpigi, Wawa nga agenda akuba enkungaana ez'enjawulo naye nga bava mu meeting ezo ate basisinkana bakola meeting ezaabwe ez'ekyama bwe bajolekera Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okumukubamu bituli ku bintu ebisinga obungi naye ekyo si kyekikulu mwegendereze nnyo omukulu oyo ne munnooli Ssemujju Nganda kubanga kabinja ka mukyala Anita Amongi balina mission nnene nnyo naye ffe tetugenda kwogera bintu bingi nnyo kubanga bano baagala Anita Amongi ba promoting bebenga ba political figures mu Kampala nga basoko kwogerwako bateeke Tommy n'okuteeke ekigere ekisembayo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kyovula nti omukulu bamuwa nnyo okwogera mu parliament oli owa FDC atono ye bamu olukusa agenda nakali akantu ko mukwate je bali mukwatidde kali kapange bulungi nnyo kubanga politics mu batamanyi mundabya bufuza asobola okwenjuye asobola okufuna sympathy okuva mu public mundabya bufuza asobola okubira police nga bateesiza bamukwate bamuteekeyo afune public sympathy era kati nakiro kibakola nti bali bamukutte kumbe bali batambula kukola akungana kulaga accountability bichibi batambula kesawa zino amukulu ono era nero tuyamu tutebongereza kwe kulaga ekimu genda okula ku nsaasanya n'okumbulamu okutambuzaako kabitewe nega mumbuuza ebifa ku baana tasobola kunyonyorwa ensonga nti bo bayina ebintu bakola n'okukuma ebyama byabwe kati omukulu ono yadde atuse Bungereza tali mu Uganda
Uno. Uyo. Uyo. Ali Bungereza. Kambongere ka video akalla. Mayinza agange tambula na uyo. Nga tusa ku mikolo gyabwe. Ola obwama buyitiŋŋana. Kati awo tetugenda kulwawo tugenda kugenda mangu okubategeeza biki bigenda mu maaso mu ggwanga. Alright, kati tugenze ku nsonga endala tugenda kulwawo twagala genda ku nsonga endala mangu nnyo tulyoke tugende we tulina okuba nga tugenda mangu olw'ensonga nti ebyokukola tulina bingi nnyo. Ndowooza kansoka episode akano mu bwangu. Mwenna bannayuganda bali mu Uganda kembadde ndabidde akantu ko endagaluse nayo bagiresenga diversion. Endagaluse kyo tuyita DNA mu Luzungu bagita DNA, mu Luganda bagita endagaluse. Abasinga obungi abamanyi byafaayo endagaluse twagikoleranga mu buwangwa n'ennono okumanya omwana si wange oba wange. Ate edda endagaluse eno abazadde bakimanyanga nti abaana bana abamu si bange naye n'abakuza olw'okukuma ekitiibwa kye ekya mukyala we n'eky'abaana bennyini baganda bono babazadde. Lwaki ennaku zino bwe tuli mu kano akabinja k'abaana abasajja abali mu kabano oba abatuusa bagula okusaanyawo obuwangwa n'ennono n'okukyankalanya ensi ekyankalane famire zitandika okwetamamu n'okwetta kuba lwe ekigendero ekituufu ekiri mu kintu kino. Nze njala bagamba bati ekintu kino kyagenze vairo naye nga mission ekirimu mbega temugimanyi. One, baagala abantu batandika okwekolamu omulimu gw'okwawukana mu famire zaabwe zaawukane. Mu ango mwekirengerera bulijjo okukola DNA ekibadde expensive nga kiri mitwalo 7 ku 6 era nga kitiisa nnyo abantu okuspendinga ssente ezo. Golooza lwaki baakisisa okuva ku mitwalo 7 ne kigenda ku mitwalo 25? Kiki kyabadde ekibesi babadde bapromotinga kiki ani yataddemu ani yakijje ku ssente? Njagala saagala osooka owakane ku kyekugamba. Tufimanyi mu Uganda nti wabeerawo omuwendo nti kati gwa namba plate bagitadde ku mitwalo 7. Tosobola kuŋŋa nti emmotoka zayitiridde obungi ate namba plate zidda ku mitwalo 2. It is impossible, tekisoboka. DNA test zibadde ku mitwalo 7.65 ekitone nnyo. Lwaki zazze ku mitwalo 25? Era lwaki zazze mu kiseera kino nga tukimanyi nti baagala kukyankalanya famire zitemaŋŋane abantu baawukane. Kino nga kisobola okuvamu muyinza okulanga musaaga nekivaamu scientific genocide gye mutamanyi. Osanga omukazi yassa omusajja oba omusajja yassa omukazi olw'ekintu kye bapromoting. Omanyi Museveni abateera omupiira awo mu box either okukuba mbire oba okukuba mu katimba. Kino kyange n'endowooza yange. Museveni akuteera omupiira awo either okukuba mbire oba okukuba mu katimba. Kati ekintu ky'endagaluse kino ekya DNA edda ffe DNA ezaakolebwanga mu kwalula abaana oba nekimanya nti abaana si bange olw'okuba nti mukazi wange sisobola kwasa byamabye n'abaana sisobola baswaza naye sisobola kweswaza n'ensirikira ekyama ekyabaana ne mbakuuza era bategeera nti nze kitaabwe ne babaagadde basobola okumanya kitaabwe bannyabwe n'abagamba nekisigala nga tukuumye ekyama. Ne kati ani yakitaddemu omuli ekituuka okubanga 1 kifuuse ensasage ku social media, ku TV, ku radio. 2, lwaki baakisaze ku mitwalo 7 ne kijja ku mitwalo 25? Ani oyo yakitaddemu omukka ogwo? Eyo ndowooza yange, eyo assumption yange neebuuza kuba nze ngoberera nnyo engeri Museveni gy'amanagingamu amawulire n'okugakyusa. Eyo byange assumption yange oba
analysis yange ngikolanga nze sigambye nti yo oba ya mawulu oba ya muntu yena ngikolanga nze okusinzira ng'ejengera mu diversions za Museveni bwazikola nkugambye mu history waffe obuwangwa n'eno n'Abaganda n'Abannayuganda bonna edda okujjanga abaana batali baffe twabagirangamu mu kwalula twabagiranga mu kwetegerera wakati w'omukyala n'omwami kasita omukyala abaliga ebweru omwami n'atisereka omwami olumu bakumanga ekyamaga nti kale abaana katubakuze era abantu bakulanga bangi nnyo bakula mu famire zitali zaabwe ne bakuuma ekima kya famire njala kubuza gwe lwaki bajjajjaffe bawangala nnyo mu bufumbo okusinga ffe goza bajjajjaffe bali tebalabizi bino bali babiri banene babisirikira ffe lwaki essaawa zino twefuula nnyo twagala nnyo okutegeera n'okubeera n'obusungu obungi goza kiki nze gonatiridde kwe kuba kyavudde ku mitwalo 7 nekijja ku mitwalo 25 that was my big question as to why kyage atenga TV radio zichipikamu nnyo tugende ku DNA baba tero mpira mu box ne mwekuba golo ne mukubibwe kati baba tedde mpira mu box ekyo kisobola kuvira mu kinzo kuvira mu scientific genocide omukazi natto omusajja omusajja natto omukazi mugenda okira mu kitunga bafudde batunga 10 mbuza abantu bafudde bati Tianti ono baadde webuzibu omwana siwa musajja simanyi omukazi yategedde nti mukaba gana mutegeera n'alyawo musajja over kati mwine bitu mutala mu ange nze bintu biramu ange endala nnyo so mukigende empola mwenna basajja n'abakazi ng'okimanyi nti wabaliga n'ozaala omwana ataliwo tula ne bbawo mwogere oba omusajja tula n'omukazi womwogere mukole enkola y'abajjajjaffe okweyambula si ekikulu kyakutegeera kuba waliwo ensonga lwaki ebintu byapeninga ate njala bategeeza omwana gw'okuzizza wadde siwo n'omukuza bulungi nnyo ate abeera nnyo wa mugaso n'okusinga abaana abo bewazadde mu ntumbi kubanga bayinza okuba nga bazonna wazaala nkolya ng'ate ono ataliwo yagenda n'okuyamba okusinga abantu abo so mwetegereza ekintu kya DNA ekyo kiragana gisimbuka mujja kufuna amakulu gaakyo amatuufu awo nawo nfudde osirwawo alright kati era ngenzeeko wano ku bantu bano aba federation buno bakanjala bwa abayimbi abatannamanya kiri babega wa federation 1 muna bakulembeza ba federation njala babya ekulira mugana ali musuuza ne Shiba Kalungi mwagala sente ngabe nabagamba uli ekigendera si kya kukuza music oba kya corporate mu ba individual mwagala sente era nga mwagala zijja wasali musale era buli kimu akiteekayo which is okay naye mugenda tunde ekintu kino mu kihandling oyo over naye nga nakino kankibagambe nga ngenda okukola information mutandika okulaba abayimbi abamu nga badduse nga bavudde mu Uganda tegaba amawulire byange bintu byogera mbaddamu abayimbi abamu bali locating okudde Bulaya tegaba amawulire nkiddamu ekyo kikonye nti abayimbi abamu bembadde mmanyi tibamanyi batandika okulira okwetinga okufuluma eggwanga temugafuula mawulire ate kigenda nti diversion no abamu bajja kutegeera ng'obudde bugenzi ngere bategeera ng'obudde bugenzi naye nga kino kibage mujja kisala muli kaza ka video kano abayimbi abamu gye kinaggwera nga badduse mu ggwanga bali locatinze either mu America mu Canada mu Europe oba ne mu nsi za Africa nga bali locatinze tebasobola kudda waka nga bwe kirimba celebrities e Kampala batandise okudduka naye ng'ekibaddusa biri 1 ebyenfuna bikyamu 2 ebyokwerinda mu ggwanga si birungi anabamu batya okwogera ebintu ebituufu boogera bikyamu kati bwe kimusukkako alina sooka kwagala kufuluma kubanga buli muntu yena Museveni gwala bamwekengera so nga ngenda okugenda onjagadde bategeeza nti bwe mutandika okulaba ibe abamu nga badduse temulowooza nti badduse waliwo ekitabagoba waliwo ekibagoba tugenze mu maaso aba federation mwabadde 40 ba members bammwe nginaku z'omwezi 3 mwezi ogw'omusanvu mwabadde mwagenzeeko ekkollo ku crime intelligence unit ekulibwa omukulu Christopher Serunjoji Damolira nkiddamu aba federation mwenna mwabadde abayimbi abakumana ng'okuliddwa Shiba ne Kenzo mwasinkanye omukulu Christopher Serunjoji Damolira owa crime intelligence ekololo kiki ekyabatutteyo 1 nabagamba state tesobola kuwa sente from nowhere nga temaze kukolako kyetuyita profile mwenna bali mu federation ya Kenzo bagenda bakolako profile era nga nkimanyi gye mwagenze kuwa Serunjoji Damolira Christopher already ye feze soka eya profile gye mwakoze mwino genda ku semwali bajja ko profile mwino genda ku iso
balina bajjako profile mulina ogenda ku eso bagenda bajjako profile zino zezirwa bagenda kubuuza amannya go ag'abazadde bo gy'obeera ba family members zo income ne expenditure buli kimu ekikwetoolodde bantu ki boolina bakwetoole buli kimu bakitegeere bakiteeke mu fayiro ya bakiteeke wali kyokubiri bwe bamala ekyo information bagenda gigabula mu bitongole by'okwerinda byonna bamale bagihandling wa Salimu Sale abeere nga buyimbi yenna balina profile yo buli kimu ekikwatako kati ekyo nga kiwedde mwe musuubira nti Salimu Sale agenda bwa bilioni za 3.2 no bagenda bwako portion esooka genda kubeera billions wakati wa 4 ku 5 ezo okusinza kusosezani bagenda bwako portion ya bilioni 4 ku 5 teri sente endala gye bagenda bongera naye sente ezo bagenda zibawa mugenda kuba mwesibye amagulu n'ebigere okuperforming ewantu olina kumala kufuna lukusa okufuluma eggwanga olina okumala kufuna lukusa okubaako ekintu kyonna kyeweekolera olina okumala okufuna olukusa ekyo bayita profiling nga bajja basaviering bajja kubateekako savierinse kati gwe mwana mulenzi atannagenda ku mitendera gisembayo okusaba binnyike mu nsuwa ng'obudde bukyali zo sente bagenda kutaako biliyoni wakati wa 4 ku 5 bano babadde ekoola okungirako z'omwezi 3 ya babadde wali waddamulira naye nga kati bagenda kuddako balina ogenda ku SEMO balina ogenda ku ESO balina ogenda ku ISO okubanga bakolako surveillance naye nga nkitegere bagenda bwako between 4 to 5 billion Ugandan shillings naye nga zino zo zigenda kuba zibawa olw'ensonga nti bagenda bateekako obukwakkulizo olwo wammanga akasooka teri muyimbi ali mu federation eyo akkirizibwa kwogera kintu kyonna kikwatagana byabufuzi teri muyimbi mu federation eyo akkiriza wadde okwesimbawo ku bwa chairman LC1 LC2 oba okudda waggulu bagenda bateekako envumbo v'omwange politically nga temusobola kukola kintu kyonna ekyo kyo mukisuubire mu ndagaano ze bakolako essaawa zino ze zimu ku bintu ebiri mu bintu byemutategeera okusiza ku sosezi zange kati mugenda kwesibako envumbo nga n'okufuna ebibolo kiyinza okubabulira kiyinza obabeerera ekizibu mwe mukwata bukwasa kuba mwagala ssente the main hidden agenda y'abantu baddala bakulembera federation bo batagetinga ssente ze baagala ofuna ebisigadde byonna buli omujja mujja kirabako ng'obudde bubagenzeeko kino nkibategeezezza era mujja kisanga video mujja gisalayo zisagala balwisa awo nvuddewo tugenze ku nsonga endala nga bwe nzija mbagamba nti ennyumba ya sitaani ereetera okukwata omuliro mba nkitegeeza ennyumba ya sitaani mugimanyi bulungi nnyo essaawa zino bwe tuwogerera njagala buli munagadde naye wenkyukakyuka gy'oli ng'oyagala change mbajjukiza ng'oli mu East Africa ng'oli mu Africa as well nabategeezezaako omusajja gwe bayita Frank Buliira essaawa zino akyali mu Kenya eyo muntu omu kuba monitoringa bannayuganda bonna baagala enkyukakyuka nga mukozesa engeri Museveni gye yakozesa mwegendereze nnyo omuvubuka oyo gy'ali naye njagala bategeeza kigenda mu maaso mulina okubeera mwenna abaagala enkyukakyuka mulina okumanya ebintu bino wammanga akabinja k'abano abaaka bano bw'abatuusi abakulembera yoseeri tebaagala kutabuyinza by all means yensonga lwaki badiployinza amagye okwetoola Kampala mukono wa Kiso n'ebitundu ebyo amagye bagatutte batandise ogasaasaanya nga batuga nti akasirikiro kalwanya eminya balina kye bapulaninga kinene naye Museveni nkutogeza n'okuba bomu mu Kampala ntebe wa Kiso wiiki eno yonna osibye otambuza amagye simanyi mututte embwa mu Kampala ziwunyiriza bomu ekyo tuyita premeditated statement oba premeditated games zo setting okulaga abantu nti obadde omanyi kigenda kujja naye kyakuyiseeko ne kigwawo akola asetting ekintu n'akibalaga nti kigenda asetting ekiroga kigenda kubeerawo ate n'akulaga nga akinoonyerezaako kiziyiza naye ng'ate agenda kikola kati kyali mu kukola togeza n'okuba bomu mu Kampala wa Kiso Entebbe oba ebitundu bire bya Buganda
noga nti abatujju bakulumbi kuba kye kigendererwa kyo no genda ozikube ku malalo ga nnyoko baga akitawa simple as that ate kamba bubulire ebiro byerabirwa simu musooso kubera mu mbeera bwetyo mujja jibera mu bulungi kati njala soka batege na banya bagante gana mole sagala gago gogerako ne kangogerako katono nnyo leero mu nyumba ya Sitani we twogerera Sitani kenyini omukulu Sitani yoseriti bahabiro tapasana utano waka lisi yaleta mzezedde yayina ekizibu ekintu kino alabika kikowadda era bwo wuli ebigo byayogere bimu ngali mu meeting ezo ng'ekintu kimukeese ekintu kinaba yagala kita ne gwakirekera yani isokera ddala obubondo buli buna ne buli kabondo kalina amaje gaako era bomuwulira essaawa yonna nga waliwo ezivuze omanye nti kiba planning nga kinaatera okugguka 1 okwewamba kiri mu pipeline y'amaanyi nnyo kye tuyita kudita ekyo tekinnavaawo okwewamba tekunnavaawo naye okwewamba baagala kukola ki mu kwewamba lindako ndukuviire ku ntono omukulu n'omulaba omukulu omulaba ye Robert Mao Robert Mao oyo kati mu programu yaabwe ey'okwewamba singa beewamba baagala beefule nti obuyinza baagala buddiza ba civilian naye nga civilian wabwe ye Robert Mao kati ono baamugambye kabadde asiriikiridde addemu aveeyo atandike okutambula okwetoola eggwanga lyonna ng'agenda alina emboozi z'anyumya era mu bintu by'agenda okukola ng'ayogerako n'abantu okuba bakakkamu ku mbeera y'obufuzi eri mu Uganda era nga bakugamba nti bagenda Robert Mao homecoming on 22nd of July 2023 Kaunda grounds gulu gyagenda okusookera kati yono kati balowooza ffe tutegeera ono in case waliwo kudita ng'abantu bagende tetwagala munnamagye ono gwe basobola okuleetanga pulezidenti wabwe kubanga tebasobola kuwa Muganda aba tebasobola kuwa Kyagulanyi buyinza omuntu yenna ono omuntu oyo gwe beesiga gwe baagala okwe kati okutambula ka Mao it's not a coincidence bino ebintu mbibagamba naye njagala mbitegeere nti video zino zijja kuvaayo oluvannyuma nga nze neetuuliddeeyo bandi mu kibira kyange ndi amatungulu mumujja bijjayo kati ono mukulu Robert Mao gwe bagenda gwe baletanga danger subs in case bantu bali resisting tetwagala musirikale yenna baleta Robert Mao era kye kigenda omutambuza nga ayogera emboozi by'obufuzi ng'agezaako okugamba abantu nti nze wendi buli kimu kyonna tunyana kuba tagina kyagamba abantu so mukitegere bulungi nnyo nti is part of that mission so ku dita bwenaba nga weri tugenze maaso kati Janet Kebabazi maama Njovu Enterprises aina amagye ne mundu ezize wakakabya kalyawo Albert Rwabogo omutunzi w'ebiwolo omusezi aina amagye ne mundu n'obubinja bwe ne kalyawo ono muhozi bia muhozi laga omwengo gusogolebwa ate ne gunywebwa ate gukuba teguliiko wadde ddekende muhozi laga naye alina amajjaga ge alina abasiikala mukimanyi bulungi nnyo muhozi bia akuba bana kuyiwa n'endusu n'akuyiwa windows we muhozi laga naye alina akabinja akake ate omwenge yegwanya teguliiko wadde ddekende then Yoseri naye alina akabinja ke kati buno obubinja buli buna ne waliyo n'obubinja obulala bwekwese nabaga bagenda kulitaringa bajjenuza basinga obungi by this year batandise obalitaringa mpolampola naye with the mission era ne agreements ze baba bateerako emikono nga bali bakola ki bagenda okuwumula so kino kyonna mukitegeere nti waliwo ensonga ezigenda mu maaso bulungi mu gganga era muzeetegereze bulungi nnyo so tulina okubeera very careful nnyo era mu nkola y'emu singa mubadde beegendereza nnyo in case of eneku dita Ssaabasajja Kabaka wona ne mwene w'Otebe w'okubiri n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu mulina okubeera abeegendereze nnyo kubanga mmwe main target abasobola okulemesa Kabano group oba abasobola okulemesa Tusi Dynasty okuba nti kuba kati eri mu state of gibayita kwagamaya bali mu state of kwagamaya gye balimu so ekyo mukitegedde
nakyo nkivudde kunyinza ku nsonga endala. Mwenna abakozesa oluguudo lw'e Masaka oba olukuva e Kampala okudda e Masaka mbulamusizzaako bannabuddu bannakyotera kugendera ddala mpaka Rwanda kansula nti muli bulungi mukye baliko gye mutuusaako engalo. Munnange ndiwo babikira nti oluguudo lwammwe olwo mwali mulusubira okuba nti lugenda kukolebwa bulungi nnyo luddibwewo era emmotoka enene ziyiteko naye njala kabatema namwanduka yatema abasika yatema omusika n'abooluganda abakola emikono mu lumbe kiyinza okubabeerera ekizibu emmotoka ezeetisse okuddamu okuyita mu kitundu kya Katongo olwo. Olw'ensonga Yoseeri ensimbi zimu etakuza mu mugongo yagezezzaako okufuna ensimbi okuva mu banka gye bayita Chinese Communication Bank. Chinese Communication Bank yamugambye tetusobola kuwa nsimbi ndala kuba nezo twakuwa zonna tozizanga so sente ze basabye ez'okukola bridge y'e Katonga n'okukola part of oluguudo tetuzina tetugenda zikuwa. Yoseeri n'anyiiga n'akuba emmeza Katonda bagira akazaagayiwe era mbategeeza nti mwenna abasuubira nti muyinza okuddamu okuyisa emmotoka ennene ku luguudo lw'e Masaka naddala ku bridge y'e Katonga kiyinza okuba ekizibu kubanga Yoseeri ensimbi ze yasabye bamuwaako olw'oluguudo olwo banka ya China yaganye zimuwa era munyiivu nnyo bya nsusso ate nga n'ebintu bingi nnyo project zitandise okutuula wansi wadde mulaba yeekazaakaza bulungi nnyo naye alina ebizibu bingi nnyo financially so y'ensonga lwaki omukulu oyo munyiivu nnyo ku nsimbi nti China Communication Bank yamumye ssente ezigenda kukola oluguudo olwo mu ngeri yonna esoboka so tajja kufuna ssente ezo mukitegere bulungi nnyo nti tazirina. Ninde katono alright omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mwenna bannayuganda nze omanyi waliwo ntudde ka fomu eggulama nga mawaggali n'olwaliro nzize ate programu nziyizeemu Yoseeri kansubira nti kwoli Mathias Mpuga Nsamba kwoli Mukaako kwoli n'abantu abalala bonna aba DP Block kansubira nti kwemuli Wasajja Peter Mayiga kansubira nti kwoli Sanoga Mulengejja nkubye programu zange mwe zonna neziyiwa ku ttaka kati ne programu wadde mulizasobola gitegeera njala tegeeza eggwanga lyonna nti gye bujjawo katono mwaditandika okuwulira ekiboozibozi nti Abaganda bagenda bawa federo nkiddamu gye bujjawo katono mugenda tandika okuwulira ekiboozibozi nti Abaganda oba Buganda bagenda giwa federo era nga ekiboozibozi kino kigenda kutundibwa basajja bimanyi bonna abali mu DP n'abamu ng'agamba bali mu opposition n'abali emmengo nga bajja batandika okutunda ekiboozibozi ekyo naye nga kiina ekigendererwa Museveni agenda bakookoonyaako bukookoonya teasobola kuwa federo naye kino ekigendererwa kyakyo bagezaako nnyo okunoonya we basitula abantu abalala Abaganda bayite ku Kyagulanyi ne projects nnyingi nnyo gamba nga Mayiga bwe yayita Mwanyi Terimba ekyaganya okukwatayo naleta programu nagenda mu America nagenda e Bungereza ziganya okukwatayo kati kino kyembagamba temunnakiwulirako wantu wonna sente zafulumye Museveni yazitadde emikono n'amanya g'ensomye kugambye Empuuga mwali Wasanya Kaloli mwali kuliko abasajja ba DP Block n'aba DP n'abali mu national platform abamu ng'ekiboozibozi ekyo bagenda tandika okukitunda full details za video eyo ngenda zirita ku Lwokutaano. Who are they? How much have they received? How are they going to promote that project of federal? Nayenga ekinyusse kyekwese mu kintu kino kwe kugezaako okusikiriza b'Abaganda n'ekigambo federal kireeta omuzinzi ku bantu bano abalowooza nti bamanyi ebyobufuzi olwo kiteeke wansi Kyagulanyi. Kubanga Museveni akimemba Baganda baagala nnyo federo kati bamugezezzaako ebintu byonna babimulemye kati baagala kuleeta ekiboozibozi kya federo kiyite mu zino zonna ebisajja ebiriwo
olwo bakireta kitandika okwogera mbwa Abaganda tuve nga tusegambiza kyekyo you see Federal genda omugambe Esther akokondeka ogenda omugambe Karechezi gyobaziika. We are no longer interested in a federal system of governance until you go back to Rwanda with your family. We shall initiate federal system of governance after overthrowing your government. I'm here to inform you this. So, any project concerning federal system of governance in this current dictatorship regime, with your agents in Mengo and in opposition, those masqueraders who think that they are politically well, it won't work right now. We are no longer interested in federal system of governance as we speak right now, because previously, during the constitutional review, the former Chief Justice, I think it was Dutch, he agreed with all Ugandans that the entire country was willing and was welcoming the federal system of governance. 97%. But everything remained in your hands. You refused to sign and to accept the request of Ugandans. So how dare you right now, with all your modes in opposition, that you're proposing to bring federal system of governance again right now, with the hidden message, with the hidden information of putting Robert Kyagulanyi Ssentamu down so that you can hype your mouths in opposition and in Mengo. You think that in Baganda we are stupid. You are kidnapping Baganda, you are killing Baganda, you are chasing away from their land. So now and then you are bringing federal. Who is fooling you? You think we are stupid? We are not stupid. We are mature enough. We can differentiate between water and Coca-Cola. So tusobola okuwawula mukulu toza tuli basiru nnyo zine embata zezane teziri emengo na zine ziri mu opposition zo nafe bagenda kuleta embozi tutandika okujjambo sime tugenda kuuga no tutegeera bulungi nnyo Federal mutwalire kitaawo omutwalire nnyo kone mukazi wo Janet Sosi wano Buganda Federal gwe twetaaga ajja kudonga government yevuddewo namwe abasajja bakabalo project muveewo wano mu Buganda. We shall initiate federal neka tuno federal go bakugamba nga nodochi yakugamba mu constitutional review nti abantu bonna Uganda bagala federal 97% bakuwa report ngo inagisayininga bigende maso no Uganda kati sebo obulumi ojewo kwagala kusawo no jewa love mbogenda tuwa love hani agenda kwagala federal. We are not interested anymore. Twetaaga okwata obuyinza obwakuwa bana Uganda nga bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mudize with immediate effect, then we can accept, and time is due at your side. Time is going to reach when we are not negotiating with any of your family member. Time is soon coming when we can't negotiate. Ngamugenda kwatibwa in the same system with ya mateka. Teri beiro, teri simai kote apiru, simanyi simi sijui kote masho, katuwatola mu kote masho, kubakati mwachi mwe, chonache mutadeo che tugendo kozesa bakulu. Nti yeba kote mu kote masho. Eno civilian ko tunayo babienko ko babbe butungulu nakati simanyo ne yagobye ko yamulirwa lebetu twalayo mwenna abali mu system oboli civilian mu court martial ati bwo mwagiteekawo eno mu civilian ko twala bana babienko ko ababya kamiu simanyo yagano sasula rent yankubye oli yafunisizo olubuto simanyi sitegere tata walubuto mwe betu twala mu civilian court bano wonna bali politically active ngambade mu system court martial bamutulaze ekyokola teri beiro ngalo mubitaddewo ewe tesimono public management order bill teri ku katubasanga muri babiri mwenda bakabano group simanyo ku babiri kwata teka ruzira teri kuoza until further notice nawo maleke ruzira emyaka 3 ngato owoza buli muvanyuma myezi mukagoze murundi gumu ato mulamuzi tungwa tutu nagende Japan nali akonsumachi okitegete system je mukola gitugendo tambuddamu. Public order management bill weri tekiza bantu kuyimirira kutesa kubya ofuzi kogera kusonga yona bwe tusenga mu kabano group simanyali muvude musiku kwata luzira mu mwaka oza mu mirundi echi buli court session wetu court hearing olutula jaji agenda obuoza atumwa trip ngagende Germany ngagende Berlin ngasoma Berlin wolo ngasoma myezi ebiri ngasoma wali history wa Berlin wolo ngasoma ngosokodde myezi mira mukaga ogenda okudda ku hearing Gatumusindise Kaluma Dam kugenda kulaba abadamu ekyakola
kyetugenda kyonna kyemutaddewo kyetugenda okukozesa bulungi nnyo kyonna kyemutaddewo teri kuwoza yes omulamuzi yatuuse okuwozesa taliwo nti omulamuzi tumuwedde trip yabwere ng'agenda e Japan kulya ku nsomaki nga naye mukiwulirako teri kuwoza okitegera byonna yemutadde bitwagala bulungi nnyo kooti zino ezaffe ez'aba civilians ate ffe n'emisango kubalaga ntugenda basobola emisango gino simanyi watemye ku kyapa kyange simanyi wabbye tutwalako ero si wanu tuteekawo n'akakiika kakuba emboko bakubuuza tandika otambule ng'omukiga wa wano nga tosobola kutambula nga mukiga mboko luzira tugenda batewo system yenyi gye mweteerawo naye ate ffe tugenda gyamwe kuba tetugenda kuddanga mu makoto tugenda ku kyalo kwennyini ensonga z'ettaka zonna zigwira ku kyama nero si wano nti anti ndiki simanyi noli omunyankole ati tutambula ng'omunyankole bikulemu otandika okunanaagira mboko ogenda okuddamu okutambula mu layini ng'obudde bugenze ng'oli mu kkomera mubalonda mu kyangu muyina ebibunda ebiddugavu mwasamira mulinga obugegete mbikka mannyo figa zibalinganga musawo za pamba eziyisemu enkuba tezitera ziri bwezityo entegera ya munguba muli banguba ku identifyinga nnyo muyina arrogance mulina amaalo muyina akamanyiiro muyina kawo mentality mukwata n'ente muzisa mu mbere y'abantu muli bangu nnyo baku identifying ekisookera ddala endowooza yammwe yakatuni. You are very easy to be identified in the public. Arrogance, temutegeera mutegeera mwosa buli kintu mwagala kitwala mula wonna mwagala kutwala muli ego kutwala buli kimwazifu mugenda bietika kuga muli ba nze sime kati kiringa bono ganti amayinja mukyero already mweru already kasasa tubatumula mukyere amayinja tubatugala mukyere so it is very easy to identify the Kabano group and the Batusi, the group of Museveni. It is very easy to identify you. Mugenda mujukire Chekayunga. Nga tosobola kuyita ku ngalabi ya Kabaka nga tosobola kulanyanga Muganda bakutambulanga Muganda oba kutambulanga nga tosobola bagamba yogera mu faliso ngooza mu faliso buzo okulayija lego mutoku mulinganga entomu yakalo mubuze kye bamukolera unaliwo wenyini bamugatambula ngo munyankole tabiso bamugatambula ngo Muganda agabada bakuba kulayija emiggo yoyo bamukuba emiggo kulayija ku ngalabi ya Kabaka waliro yete Kayunga bakuba kulayija oyo mubuzo oyo be migoyo oyo kulema gatambula ngo Muganda ngatasowaza mu falisi kwata nyoko kwata kitambwe muli bangu bakulaba entegera ya mwe ya Mungu wa kyekisooka mwagala okubbeta mwerabisa nnyo mwagala nnyo buli kimu kyagala mweteeka ola mulinga bujonjo manya akajonjo singa kali akajonjo kabera wano omuntu wasokula nti waliwo akajonjo kabera kati namwe mwerabisa nnyo mbeera we muti abantu abalabo nabavuga emmotoka zirinda mwagala kuvuga mpenkoni n'atula muli n'azimba twatere embundu twavuga zimpenkoni twazimba zigorofa musula kolekolo wali ettaka ly'abajjajjammwe ne location zammwe tuzimanyi Muyenga Kololo Ntinda yonna tuba mayibulu buli nyumba jola bange esuka mu bukadde asatu okudda wa butobuza ani asulamu abantu mbavu waziza we can identify the poor and the rich and we know the rich people they are the one working in the government. The rich people are the one driving those expensive cars. Rich people they are the one taking their kids to expensive schools. We can easily ambush those people netumanya tugenda bakwata tutya muli bangu ba identify wabula maneno okunywa ku mazzi mbagamba wana akantu wandikola ekintu okunywa omunonzika nga oyambe muyambe ekkiriza otya mwavu waziziza bannayuganda ddala baganda kati omuganda omulabira ku bwavu omanyi oyo muganda mwavu waziziza abasoga you can even advance oti omusoga mwavu osobola okumanya nti oyo munyolo mwavu osobola okumanya nti oyo mutolo mwavu kati bano abasigadde era simanyi mu west batwatere embundu simanyi you can be easy to identify mutulumiza obwavu nakediza tulemu okusasula school fees abaana batudde waka primary school we can identify abatambule mu zine basi z'amasomero simanyi we can identify yuti mwana wa mugagga abali makede basoma mwena tumaika 70% mwena bakaba no group basoma bafe balemeddwa okusoma kati you can identify anyone easily tusobola bategeera mukitegera
buli kyemukola kyonna it's an added advantage to our side kubanga we can identify mututumiza obwavu tukitegedde who are the people having money tubamanyi bulungi nnyo mutugobye mu maji we can identify bani abali mu maji mutugobye mu police we can identify who are those in police mutugobye mu office tekyali mirimu we can identify bani abakola mu office ezo ekisaawe we can identify ani akiriko ani akitudde konti ono yegumbi abali upload abayina ennyumba ziri expectment yo mwana wangu ni mutu yambye ko kuba lwe kibadde kijja kuba kinta buli simanya abakiga bagagga simanya abasoga bagagga nga kijja kuba kizimu yo to identify who is but now it's very easy to identify because now we are with the indigenous Ugandans we are very poor and the big number of Ugandans they are rotting in the prisons so we can easily identify tosanga mu munyeronda mu community yo. And it's very easy to identify what the gun, what tukimanye mundu muzigabira banamwe. So buli muntu tusanga ne mundu tobukira. Twata nyo kutubamanyi bulungi nnyo, mutu yambyeko bulungi nnyo. Kubanga original UPDF tebalina mundu, mwazi bajja kati abatambula ne mundu, muina pistol muziteka mbi wato nomulanga azimbi esaidi alinganga ayina amakuddu. Bana basajja binyi balina n'amakudde. Osanga omusajja mukulu balina gana amanyu galagateebika galinga ngomupiza tractor. Balina amatuga ababangala ebibuno biddugavu faces zaabwe ensongolokofu ennyindo mpanvu ziri gabalinga ntebe gaali bawanvu bati balina amakulu kati tomula muno nga eno avudde musowolo okufena wansi alina hips alinga mukazi but amagulu gaabwe gali awo tegategereka gona galinga gakkono galinga galinga gakkono bw'aba atambula n'ogokabunogosi bw'ati so kyangu nnyo bategeera wanewo otudde naye ng'oyogera naye osobola otegeera nti no Windows ayetaga Windows update nabe bano mutegeera mangu nnyo bangu bakutegeera okitegeera abantu abatwatwala amataka g'abantu bategeera beebo era muli bangu nnyo bakutegeera nnyo mutuyambye nnyo dani lwe tabeera nga mu system obota alesa balugwala bafaana abaganda badde abafaana nga bonna bafaana tuli uniform kati mwe mukitulaze ku level ati tutola nnyo bangu bategeera so mutuyambyeko okitegeera mutuyambyeko magulu gabalinga omutego gw'enkwale abale muli emmere muzimba bigere kali nga Manjovu Enterprise oyina seneyo zimba bigere olinganga obapikamu omukka tunulira muhoozi yenna ali awo alinga ensawo ya pamba ayiikadde naddeeri ono yennyini bw'atambula bwayimirira bw'ati ono senkulu mandwa ono akulira akatusi kaba bano oyo senti bwayimirira bw'ati okugulu okumu kutunudde eri mugundi kutunudde nambolo okulala kutunudde eno wa kisekka nayimiridde bw'ati nayambala ekkanzu n'abanga abambazazza tanka saati yambalemu alinga nte bangu nnyo bakwa-identify buddemu time ejja bulungi nnyo we can easily identify bulungi tujja kulata n'abazibe b'amaaso ne Kasiru asobologa nakusonkako nti yoyo Kasiru ng'ayogedde nti yoyo kyangu nnyo tujja kuleta abazibi b'amaaso ne Kasiru nasobola okwa-identify nga kagulu nagati yoyo kati mwe mutuyambe bulungi nnyo mutukoledde omulimu guno mweyawuddemu ne mweteeka waggulu mu bitiibwa musula mu guloofa abaana basomera mu Harvard basomera mu Manchester University basomera mu British Columbia University wane Kampala basomera mu Shimoni basomera mu Aga Khan mubaletera mu Penkoni famu omuntu yandibadde ne eka 2 ayina mayiro y'ettaka muyina ne mundu muyina obuyinza buli omuntu bamanyi bulungi kati kyangu nnyo kutere no problem tumutegedde tukola profile bulungi nnyo okitegeera kati tujja kulonda Kasiru bajja kutusobola okutulagira Kasiru asobola nti yoyo mutegeera